nti abantu abaali bagenda mu byakasanyu olw'okuba tusangayo bino ne tubeera mu bikolwa ebikyamu so nga ne kkanisa weeba esobodde okukikola ekisobola okuba nti kitukuŋŋaanyiza ku ludda olw'eddiini n'oludda olw'omwoyo nakyo kiba kirungi nnyo nti kati weetuli tusobodde okuba nti tusinza tusaba naye ng'ate ne kino kituuse okuba nti kitukuŋŋaanyiza nabo bonna babadde basuubira mu mbeera yonna nti bajja kubeera eri mu bikubo ebikyamu nti weewakolerwa kino kyokka ne wano kituufu kijja kukolera kijasoboka kuŋŋaanya abantu okubaza eri Mukama. Bannange nze guno omwaka nsanyuse nnyo kuba baaba byenfunyemu byamagero nnyo ate n'omusumba Mukama muwe omukisa okutegeka kino era tulabidde ddala okusanyukira ddala guno omwaka mfunye byamagero n'okujja kansabe kufuna ebyamagero ate n'okulonda mulonde bulungi. Nange nkubira kufuna birungi mu linnya lya Yesu, ebirungi ebyerere abaana bange basome tukulaakulane kyesaba mu linnya erya Yesu. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 31 tusazeewo omwaka guno guyingira nga tuli mu kusaba kuba tuli wano ku KSTV ku Good News Church nga ffe wetusazeewo okugumalirako kubanga bwe tulowoozezaamu byonna bye tulina okukola nga tulina kwekwasa Omukama Katonda. Ekisooka byonna mu nkuuka yo tumaze okuvaayo ne tugamba kaakati eggwanga lyaffe katuliwongeyo eri Katonda kuba kati yasinga okututegerera. Ffe tugezezaako okukola bye tukola ng'abaana b'abantu naye bigaanye ne tugamba omwaka guno gwe twagala gubeere omwaka ogw'obuwanguzi, omwaka ogw'okufuna, omwaka ogugenda okubeeramu enkyukakyuka mu ggwanga yaffe, omwaka ogugenda okubeeramu okulonda. Ne tugamba nti kati Katonda yasinga okumanya byonna byonna. Ffe tetumanyi bigenda mu maaso naye ng'abaana atulwanira. Tewali asobola twesimba mu maaso kyovu tolaba nga tuli wano akaseera kano omwaka tuguyingire mu sitayiro yakwewaayo. Obubaka bwenyiza okuwa abantu baffe, abantu kwe kuba nti bakyuse enneeyisa yaabwe. Ebintu byo biganye mu Uganda, mu ggwanga lyaffe nga Uganda nti bikalubye. Era ate ne mbakwasa Omukama abakuume abasobozesa okufuna amaanyi n'obuvumu okwaŋŋanga ebyo ebibasoomooza. Babeere bakozi, babeere b'amaanyi, babeere bavumu, ate babe nga basobola okuprioritizinga okusoosowaza ebyo ebirina okusoosowazibwa bwe tusobola okwekulaakulanya mpozi n'okulabirira abaana baffe tubakuze mu nkula ennungi nga tubabuulirira tuleme kubeera nga tetwefiirayo oba abaana nga tubakwasa abakozi fe oba be tugamba abakuumako abatukumira ku baana baffe awaka. Twagale amaka gaffe tugayonje ng'abakyala ate twerabirire era twefeeko tusobole okulaakulanya eggwanga lyaffe. Nze Sekirana Nicholas Kato. Ensonga lwaki nsazeewo okuŋŋaanira wano kino twebaza Pastor Solomon ne Doreen Mwesige kye batukoledde ebbanga lino lyonna. Buli kaseera kino kyekyoto kye tukuma nga 31 ne tukuŋŋaana ng'abooluganda ne tubeera ffenna.